Bannange no family ya Noah Mutwe muganda waffe gwe bwawambye eggulo, sister we ono sengawe ono mukyala we bano baana be ono sister we. Maybe omukyala asobola okubabuulira embeera gye bakwatiddemu Noah Mutwe n'engeri gye babasanze. Nyabo basose kwata taata we badde batrakinga zabadde nga ku ssaawa bbiri olwedde bamaze okukwata dadi wanuwa ne bamuleeta ewaka ne bamugamba twagala mutabani we otamuleeta tujja kukuba oba tukukuba essasi ofe ne bakokinga emuntu kati oli omukutya ennyo tejjukira mulwadde wa puresha abadde talina kyasobola kukola. Kati ono mulala ye tujabadde talina masiki, namusajja yabadde muwanvu Munyarwanda nga namulabye bulungi ye teyeebiseeko feesi yadde era olwamututte nga nuwa tebamukkiriza kwogera nakola kintu kyonna okugjako kye yakoze kyabadde kimu kwambala ngoye nakumugamba tuba amasimu n'amasimu ne bagatwala naye naafuluma okufuluma wabweru ndabe emmotoka emutwala disiti ndabe namba plate nga tekuli basajja teboogira kati nsaba bekikwatako mutuyambe kuba kisusse Noah Mutwe okuwagira si musango n'okwogera amazima kuba talina gwavuma ayogera mazima era manyi kirabika mazima kuba Uganda weyogere mazima kirabika musango tebagaggalira ddala kyekyamukuta bebeera kirabika kye Muhoozi ne Museveni bebalina Nuwa ku byayogera kuba amazima we tebagaagala. N'ekirala neebaza mwenna abali mu kunwanirira era abali kubanja Nuwa mbeebaliza ddala basaba temukomaawo era mbasaba mugende ddala mu maaso. Bano abaana bali wano siina kyakubawo, baana basoma siina kyakubawa, siina wakutandikira naye buli kimu bakitutte siina nawe nsobola mufunira yadde omulundi n'ogumu. Bano abaana bansaba ebyokulya siina nawe nsobola tandikira nti oba kino sirina nansaba balina obuyambi basobola okunyamba sirina saba bamukomyewo naye nga amanya g'amatuufu emitala Nuwa Ramuze saba bonna abamulina bamukomyewo atisi tumanye nti wano waali kyenjagala ennyo okusinga mbeera engekyo tukimanyi nti wano waali era n'omusango oba gwe guno gwe bamuguddeko okusinga okumutereka n'okumutwala mu kifo. Kati saaziro tunoonyezaako tugenze ku mapoliisi tebatuyamba batugoba bugobi. Ebyo ebintu biri politiko tetulina gye tusobola bikolera kuba biri politiko era kirabika ali wamu kuba taata ye kennyini agezezaako n'okubako ekireeka ssimu bamugambye kirabika awo taliiwo aba taliiwo ali wa Muhoozi. So nsaba abo mutuyambe Muhoozi ng'egyayisaamu abantu si yennungi. Bannayuganda tubonaabona naye ennaku gye tuyitamu nnyingi. Noah Mutwe tanaba kulabika paka olunaku lwa leero naye nga mwenna mumanyani abawamba. Olunaku lwajjo Muhoozi yagambye nze nzirako okuwambibwa era tusuubira nti ne Noah Mutwe naye ali mu basement ya Muhoozi bali muyigiriza Lunyankole ku mpaka. Muhoozi ngenda kutwala omukisa guno okumudaffe sobodde omukonvinsinga abadde tayagala kujja mu saati naye sobodde omukonvinsinga nandibasabye mujje mulabe ku nkwagulo ne bye bamukozeeko mukomera newankubadde bamukumya ekiseera balabe nga ebiwundu bikala naye kambasabe mujje mulabe. Simanyi oba light yammwe bamala
Moina, waliwo alina light? No. It is fine. It is fine? So, tandikira. Ya, ebiwundu ne bisooka bikala. Naye ndowooza olaba. Kino tekinnabakala. Tunula. Ziraba zino enkwangula mu bulago.